okujjukiza Katonda ky'olina mu bulamu bwa kino bwe nfuna akaseera akabi nga kazze bwe mba ngenda eri Katonda kino kinnyamba okujjukiza Katonda okwesibako. Tusobola okujjukiza Katonda nga tulina olunyiriri kwe tuyimiridde, naye n'olunyiriri oteekwa kuba nga olulimu. Bayibuli eyogera, nja kunsomerako mu Isaaya ndowooza 62:6 nti abajjukiza ba Mukama temukoowanga. Naye bw'obanga ojjukiza Katonda osobola omujjukiririza mu lunyiriri, osobola omujjukiza olw'ebyo bye wakola ng'obikola mu maaso ga Katonda. Kubanga Katonda waffe mulungi. Katonda waffe agamba nti jangu tuteese ffembi, teyagala akunyigirize, teyagala oyite mu mbeera gyo teyagala, kubanga oli mwana we, oli mulangira, oli mumbejja, ayagala otambulire mu bulamu obulungi. Naye waliwo embeera nga gwe kennyini gw'olina okwogera ne kitaawo, gwe kennyini gw'olina okwogera ne muzaddewo. Kyobula bwe yali atuweesa yatugamba bw'oba ojja okusaba togamba nti Katonda Mukama, gamba taata. Bw'oba ojja gamba nti taata, genda eri Katonda ng'omuyita taata, ogendayo nga mwana. Ekyamazima omuzadde buli lwakulaba emirundi egisinga bw'okola obubi ajjukira obulumi bwe yayitamu. Bw'aba maama agamba omwana oyo yannuma, kale olubuto lw'omwana oyo lwankola bubi. Naye labayo mwampisa, bw'okola obulungi ajjukira n'agamba ti omwana oyo mazima kyali bwe kiti, n'entunda n'akantu kange nga embeera eri bweti. Kubanga wabeerawo obulumi omwana oyo ng'ajja mu nsi eri taata n'eri maama. Kati obulumi obwo buleetera omuzadde obuteerabira mwana. Katonda obulumi bwo buli luddawa? Bwe yali akuggyayo eyo mu nsi y'ewammwe, mu nsi y'ekizikiza gye wali watundibwa ng'omaze okwonoona, yayiwa musaayi. Waliwo obulumi obungi ng'omuzadde bw'ayiwa omusaayi, ne Mukama waffe Yesu yayiwa omusaayi. Kitaffe yali waggulu ennyo, omusaayi gwayiika ku musaalaba gw'osobole okufuuka omwana. Kati buli lw'ogamba nti taata, ajjukira obulumi buli naga omazima ono mwana. Naye bw'oba ozze gy'ali omujjukiza ki? Naye taata, labayo bwe ntambudde obulungi, labayo bwe nzennyedde obulungi mu maaso go, labayo bwe nkoze bwe nti. Olungi lugambye lutya olwo? Isaaya 62:6 ntadde abakuumi ku bbugwe ogwo Yerusaalemi, tebalisirika n'akatono emisana n'ekiro. Mmwe abajjukiza ba Mukama temuwummulanga. Mmwe abajjukiza ba Mukama temuwummulanga. Kakati njagala kwogera ku bajjukiza, kubanga Musumba atugambye okubaako kye tusobola okujjukiza, essaala ey'okujjukiza. Mmwe abajjukiza ba Mukama temuwummulanga. Otambula ogenda kukola, omujjukiza ki nti Mukama nga bwe ngenda okukola bwenti wayogera, era nange ndi mwesigwa mu maaso go. Olunyiriri lwe batusomedde mulujjukira bulungi olwa Keezeekiya, tuluddamu tuluwulirize. Mulimu obutundu nga bubiri bwe njagala okugatta ku kyawandiikibwa ekyo, kubanga abadde mwesigwa mu Isaaya 38. Mulimu obutundu nga bubiri busatu bwe twetaaga okutunuulira nga Bayibuli egambye abajjukiza ba Mukama temuwummulanga. Bayibuli egambye etya? Musumba Mukama mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi. Somo olwokusatu twanguye nti jjukira kaakano Ayi Mukama, nkwegayiridde bwe natambuliranga mu maaso go n'amazima n'omutima ogwatuukirira, n'enkola ebiri mu maaso go ebirungi. Jjukira kaakano, wali embeera yali emukutte. Omusumba atugambye ng'olunaku olubi luzze lukusanze, ebintu bigootaanye, ono obulamu bwagootaana n'alwala katono afe.
naye agambye jjukira bwe natambuliranga mu maaso go n'amazima. Otambula n'amazima, buli kyokola okola n'amazima ng'oweereza Mukama. Onagambye bwe natambuliranga, jjukira bwe wabeerawo siteepu yonna gye natambulanga neemulugunya gw'osala omusango gw'ensonga ng'ali mu maaso ga Mukama, bwe nakolanga n'amazima. Kale okoze, kale byonna obikoze, oliko byokoze, naye okoze n'amazima. Mu byokola ebyo ng'oweereza Katonda temuli bukuusa.